Bannamugendo gwa FOGC gye buvuddeko olukuŋŋaana lwabwe lwe baali bakubye e Kawempe lwasatulwa poliisi nga kigambibwa nti olukuŋŋaana luno terwali mu mateeka. Kyokka bannamugendo bategeezezza mu lukuŋŋaana lwe bakubye mu Kampala nti poliisi eriko abasajja beekozesa okubakolako effujjo wamu n'abakiise b'e Kawempe, wabula nga n'okutuusa essaawa ya leero abantu bano tebannaba kuvunaanibwa. People will go to the International Criminal Court. It's not just a joke. These fellows will end up in the International Criminal Court. Minister of Defense yakutegeezezza nti aboogera ku bayeekera banoonya kyakulya Kaigulu anoonya za Easter ne basajja be. Bano balaze bannamawulire ebifaananyi by'abantu be balumiriza okukolagana ne poliisi era ne bagamba nti ekisigadde bagenda kuttunka nabo mu mbuga. Okusinziira ku bannamugendo, bannaabwe bangi bakwatiddwa ne baggalirwa ate abandi ne batulugunyizibwa. Oyo akulira ebikwekweto byonna ng'agenda atutigomya wano ne wali ne maka gaffe ng'atuukayo n'ajja n'asajjala atabuli wamu ne yeefuula nantagambwako. Kati bano basazeewo okuggula emisango ku basirikale ba poliisi 6 be balumiriza okubatulugunya naddala nga bagezaako okuweereza abantu ababatuma. Bakoze kirungi era buli omu alina eddembe okwemulugunya singa abayise mu mateeka. Tetulina bugunya n'ekyo. Ekyokutendeka tetusobola kutendeka bantu ba militias oba bakulu b'amayinja balaga munyagwa meeya w'e Kawempe ate abantu bano gye balabika nti gye batuuka yavaayo n'abulira ensi yonna nti yatendeka abavubuka abatuuka 6 yayita kikankane yeerimika nti bagenda kumukuuma n'okuma bululu kiteebereza nti abavubuka bano be bamukyukidde oluvannyuma lw'okulemererwa